naagane mu kulangirira eriyo mbaka wa parliament bamweta nabeeta Nathan Geme oyo abasirikale bava mad bayibulukira mad nemundu paka kumulangirira so side ye wife waliyo a lot of impunity waliyo a lot of impunity ojja kweyagana nga abantu abakola mu bwakyabazinga nga abantu bemulowooza nti babuvunaanyizibwa nga bali kwekobana ninakyemalira those who would have been the acceptable societal leaders nga bali kugamagana ninakyemalira okudobonkanya abakulembeze abalina okuba abakulembeze ayo omulimu guli kukolebwa era mwidda kubona tiimu ekibiina kyekidde okubayungulira ekyokubiri mwena mujje mutwala obuvunaanyizibwa toyogerera eno nti mulikolawo ki iwe wova ani alijja okukiikirira olikolayo omulimu this must be voluntary work ife tulikola ogwaife iwe ogugwo ewe bakuzaala ogukoze awo oli ogukoze kyetukola nti buli omuzaana paatiyo awazira taawo oba bazira maani so muveeyo mugabe leadership muveeyo ekikulu n'abasoga basooka beetya so mukwetya bangi baloba ofuna omukisa okwemerera but I am sure nti this time round wajja kubaawo more force era tujja kuba n'ababaka bangi abava mu kiketezo ky'ebusoga. Wabale nnyo mukulu Alex. Hello. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Yongezako. Sozo kuseka Haji Makulu. Matuli coding adda mutwetolodde. Ayi dubozi lya makolo tirinza kubula. Naffe tugamba. Yongeza ku volume. Tujja kukiririra kibiina kyaffe ekya National Unity Platform. Wakati mu kutwetoloola mu mbeera yonna. Haji Makulu yongeza ku dubozi ense kufune bulungi. Mukama wange antwala mu sayidi ey'amawulire emikulu Mufumbiro nkulamusiza. Nakwebaza obuweereza. Ne ttiimu yonna gy'okola nayo olw'omulimu omulungi gwe mukola. Ate era bongeremu abaana abo baswabula n'abalala badde mayise n'abalala. Era bamotiivu bonna batulabire obagambe tuddamu amaanyi kuba bwe tubeera eno ne batuweereza amawulire amatuufu tuba tulina okugasaasaanya mu budde. Bobi Wine bwekyo bwetambula. Ate naawe nenkwebaza obutatuulira kibiina na pulezidenti obutamusiiririra nti ogugwa ogukoze ne ttiimu yonna n'otambula nayo bulungi n'otabaamu kwekuluntaza tebo bondabira pulezidenti mugwe mukakuba omugambe yatulondera bulungi ku lw'ekibiina baalengera wala ndabire ne sekuritale geno wamu ne kyamaani wa Kungu ekiwanga byonna mukulu Nyanzi. Tebo pulezidenti ankwebaza wakati mu kubanga emikutu egy'enjawulo gitya ebigambo eby'obutagwa ate nga bye by'amazima ebiva mu mukulu Mufumbiro okumukyaza gwe wamira bbiri n'ogamba kati gimuwe puroguramu kuba ab'amawulire tuli state mu ddoboozi ekyo nno tukikwebaza. Nsembyayo ono nga tagattibwako ekimunsembezaayo President Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine. Ennaku ezo nawuliddeyo omubaka wa Parliament munansonyi wanja kukozesa ekigambo kino tekivuma bakiyita buwumbatuutu. Omubaka gwe nalowoozeza nti muwumbatuutu yagambye nti Kyagulanyi abaana be baliwa ku swiiti tubalabe n'omubuuza mwana ki owa mwami Museveni eyali mu nsiko okuleka abaffe abaawano mu Buganda abaaliyo naye yonna Kafeero yagamba otunula n'oleka bw'oba olenze kabbediko ne kakwonoonera oyonja n'odda n'olera tujja kwongera kusomesa. Sebo nkwebaza mukulu Mufumbiro. Kaakati nina ebibuuzo bibiri mukulu Mufumbiro. Mwami Mufumbiro nina ekintu kyendaba ekiteetingiddwa NRM Police stroke NRM Army nga kya bujoozi eri National Unity Platform. Bwe tutandika tuwaayi zaffe tutambulayo tuweemu ne bayimiriza ebibiina ebirala ebiri mu by'obufuzi bizannya political activities zaabyo. NUP is a registered party eteekeddwa okukola activities zaayo ng'ekibiina. Munaakoma ddi bakama baffe otukakkanya buli kaseera timukakkane nga poliisi etufumbeketeko n'obujoozi. Lwaki temulekera awo genda bino bye mugamba nti tugenze kuteeka nayo
nga bye muteesa tebissa mu nkola kuba buli we muteesa evaayo neyeekwasa ekirala ekyo nkimaze ekyokubiri ttiimu y'abannamateeka abaffe tugyebaza naye nina kyentandise okulaba oba nammwe mukiraba ebyo nti gavumenti mu kuseetinga judicial system abaana baffe buli gwe bakwata bamusaba ssente za bbeiro ku katanga akatini katugeze zino gye bayita nuisance ennaku zino ng'omunnanga abalamuzi ba mwami Museveni bwe bakiraba ne bagamba omuntu tuwe miliyoni 2 miliyoni 3 is it a step by judiciary system nandiki nfundikira ntegeeza bannayuganda bonna luno olutabaalo lwe tulimu si lwa Bobi Wine si lutabaalo lwa Mufumbira si lutabaalo lwa Makolo wabula lutabaalo ffenna olwa bannayuganda Bobi Wine atukulembedde bukulembezi bwe tuteekeddwa n'okwebaza kuba Bobi Wine asobola okugula sukaali ow'emitwalo 2 amafuta liita ey'omutwalo oba 2 naye obulumi bw'alina gye tuli yegatta naffe tulekeraawo okugamba abakama baffe bukoze eki eyo bwe wooli okoze eki abaana abo bokka abakwata kamera baswabula ne ttiimu ez'abamotivu n'abalala bamaaso geto baani omulimu gwe bakola they sacrifice their life mu battle kwakoko akukulumira eyo mu kikomye nze Makolo Kavuma mu NUC. Webale nnyo webalire ddala mukulu Makolo Kavuma ensonga yo ewuliddwa mwanukulire ddala. Neebazizza mwami Makolo Kavuma. Ekisooka tetwagala kubawa kye baagala. Waliwo wano endowooza yali eyagala okutufusiga ekifaananyi nti we are hooligans, nti tuli bantu bajjega nnyo ne kye tukola tetukimanyi era abamu banyumirwa n'okukozesa ekigambo ekyo. But we are proving to be formidable. Abantu be basooka ne balowooza nti kibuyaga kati balwanagana ne existence yaffe ate nga ffe bye tukolaga nti n'enkya weetuli. Okutukola bye batukola ne tuyimiriza sibuti temutide sibuti kati gwenze Kayongo mbalira mbatya fiyo omuntu buli muntu aba n'okutya naye okusalawo obutati okyambala bwambazi buli muntu azaalibwa n'okutya era nange totakulimba nti sirina I do not have the instinct of fear instilled in my humanity mweri era nange ntya because that is why every human being have a point of weakness. The reason you have a point of weakness because you are instilled with fear. Ekyo ekyokutya kiri mu butonde mu ffenna naye okusinziira ku nsonga gy'oba oyimiriddeko gwe n'osalawo nti kati okutya kuno nkwambadde sijja kuddamu kutya ku nsonga ya gamba nti batufuga bwe bati nga tulina kubeera ba yes people nti nga mazima tugakwesa abantu nandibadde nzija wano nembeera politiko nenkubako blasi netuseka era programu eno mwandibadde mulimu n'owenaalemu netunywa naye ekyayi netugenda nebaddukawo si tisaagala babeere mikwano gyange si bakyawa no naye ensonga nina okuzinnyonnyola nga bwe zifaanana kuba tumaze emyaka 38 nga batuzanyisiriza mu kateni ng'abantu babazanyisiriza mu kateni tebamanyi kituufu ono najja nawendula kateni n'atwambaza obuvumu kubanga lino eggwanga bw'oba olyagala bw'oba owaayo obudde n'olirowoozaako bw'oba otunuulira abantu abakwetoolodde ne famire ezitwetoolodde omanya nti olina okwambala obuvumu omanya nti olina okwambala ki obuvumu kakati obuvumu bwe twambadde bwe bugambe omuntu nti kati abo tebatya era ne poliisi bwe betukwata eyongera ku instillinga fear muffe era obukodyo bwonna bwe bakuyisaamu bwakugoba ku nsonga bw'oba toli deeply rooted era ensonga okomawo n'ogivaako n'ogibalaatiramu kati eyo eba tekiniki nakyemalira akozesa instilling fear, isolation, blackmail and bribery. Ebyo ezo tuluzize mada toche ebyo mubimanyi naye byengezako balaga bibiri complicated. Kakati fe tuwerekera mu bipaka ku mulyango tuwerekera mu bipaka kuki
ku mulyango. This revolution is organic. We only need to be consistent, persistent and committed without deterrence to our cause. Okay. Kakati Mwami Makolo Kavuma sibuti era nkakasa ekiseera kigenda kutuuka and it will, the volcano will erupt. Okay. And when it erupts, nkubuulira, when it erupts, the eruption eyo gye bayita kimagina. My geography ended in Olive. Magina, Magina. When the magina starts to spread, omanyi ensozi zino ziwanda magima kirikudi ekyo ekivaayo mu mountain ne kigenda nga kyokya ekyo. I don't really collect it very well. I think it was magma. My brother, the day the magma the day the magma of Uganda will spread, it will be too hot for any weakling to handle. Ganzije katono.